Munnange leka tutandike tulabe ate engeri y'olutalo mu kyondo kya Buwarabu bwe lukyuseemu oluvannyuma lw'ensisinkano oba kuyita okwogerezeganya wakati w'amawanga agali mu kugugulana agabadde galwana kakati ennaku zibadde ziweze 39 kasookedde olutalo olubalukawo wakati w'amawanga Isirayiri nga yeegatiddwako Amerika olunno balyoke balumbe eggwanga erya Iran kye balikozeeko bakikoze naye waakiri kaakano njagala kutegeeza nti obunkenke bwe twasuzeeko n'okulindirira kwe twasuzeeko manyi naawe olinze obadde olinze nkuge nti Iran bagirumbye era bagikubye bubi kubanga kino kyabadde kisuubizo eky'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika yabadde awadde ensalessale wa ssaawa twandigenza okutuuka mu ssaawa zandibadde 5 wano olwaleero ez'ekiro ekikeesezza enkya ya leero nga baakubye edda naye si bwe guli era bw'obanga obadde omutima gukwewanise kakati gukakkane kankubuulire waakiri akagambo akalungi akaasuza empisi ku lugo mu nteeseganya ezibaddewo wakati w'abano abaasuze batusuubiza nti omuliro gwabadde gwakwaka nga bwe gutaakangako munda mu ggwanga erya Iran mu lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu. Ampuliriza omulungi mwattu kitegeerekese nti ababiri kale tugambe abasatu bano bakaanyiza nti waakiri olutalo kabaluweeyo wiikis 2 ez'okwebuuza n'okuteeseganya wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran. Kino nno kiba kitegeeza nti emmundu yandisirikamu kubanga oluusi endagaano bwe ziti zimanyi okutunuulirwa kyamuli ng'esalambwa eri ensenke naye bano bakaanyiza nga batabaganyizibwa eggwanga erya Pakistan nti wiikis 2 z'ennaku 14 tewaliwo mundu egenda kuvuga basooke batuule batunuulire ensonga buli omu z'ayina balabo babayinza ozikkaanyaako naye ng'okusingira ddala ekinyusi we kiri kwe kuba nti akagolomolo aka Strait of Hormuz kagenda kuddamu okuggulwa okumala wiikis 2 kye bayita temporarily kagenda kuggulwawo olwo nno amaato oba ebyombo ebyetisi by'amafuta bigenda kuddamu okutambula ebibadde byesibidde gye byesibidde nga tebikyakkirizibwa kutambula olw'okuba eggwanga erya Irani wano eryasibira akalipo kati bagambye mu ndagaano ekoleddwa oba mu kukaanya kwe batuuseeko nti Strait of Hormuz egenda kuddamu okutambula kinnawadda amafuta gayitewo n'emigugu eminene giyitewo olwo nno nga bwe bateesa balabe kye bayinza okuvaamu nakyo obanga ddala kijja kumalirawo ddala akaleega bikya akaliwo wakati w'eggwanga erya Amerika Isirayiri n'eggwanga erya Iraani. Ampuliriza mu birala ebikkaanyiziddwako wakati mu nteeseganya zino kwe kuba nti tewali mmundu egenda kuddamu kuvuga emmundu z'obadde owulira oba entalo ez'enjawulo ezibaddewo nga Iraani erumba amawanga agagiriraanya awo mu kyondo kya Buwarabu baliraanwa baayo Isirayiri ng'erumba eggwanga erya Lebanooni kyokka ng'era Isirayiri n'Amerika balumba eggwanga lino erya Iraani. Bino byonna bikkaanyiziddwako nti waakiri okumala wiikis 2 namba tewali abisuubira kuddamu kulabibwako kakati tugambire ddala nti waakiri tugenda kulabawo obuweerero obuzze oluvannyuma lw'enteeseganya zino ez'ababiri ezirabika nga ziyinza okuvaamu akalungi singa tunaagendera awo mwongere okuwonga bannange. Mpozi era ne kino kikulu era osaanidde okimanye nti bino byonna ebikkaanyiziddwako si byakutandika nkya wabula bitandikiddewo kaakano okuva leero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokuna omwaka 2026 nga n'enteeseganya okusinziira ku kyendaba wano ezigenda okuvaamu okulabira ddala ebyo ebinaatuukibwako ebinaavaamu mu wiikis 2 zigenda kutandika mu kibuga Islamabad eky'eggwanga erya Pakistan ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini mwe tuli 2026 gwe mwaka eyo gye zigenda okubeera bateese buli omu ayanje ebibye balyoke balabe oba bayinza okuviiramu ddala n'ekyo ekigenda okuleetera olutalo luno n'akakuku oba n'obukuku obuliwo wakati w'amawanga gano agali mu kugugula n'olwaleero. Kaakati olw'obuzito bw'ensonga eno musajja mukulu Donald Trump leero katugambe
enjuyi zonna zimaze ne zibaako kye zoogera okwongera okukkaatiriza n'okukakasa obukulu bw'ensonga eno nga bwe bagikaanyizaako. Omusajja mukulu Donald Trump ekiro ekikeesezza olwaleero avuddeyo naye n'ayongereza ku ebyo ebibadde byogeddwa naga nti ekituufu kiri nti nzikiriza era nga siwalira okuwummuza emmundu ebadde evuga n'eyo gye mbadde nsuubiza okukuba ku ggwanga erya Iraani singa babadde baganye okweddamu ne basigala nga beemanya eryanyi mbadde ngenda kubabutula naye kakano ekyo nkisazizzaamu kyokka nkisazizzaamu oluvannyuma lw'okwogerezeganya n'abakulembeze mu ggwanga erya Pakistani abantegeezezza nti ddala Iraani yeekubye mu kifuba naga nti tusobolera ddala okuteesa tulabe kakati emmundu evuddewo oba okuvuga kw'emmundu kugenda kuvaawo ku njuyi zonna. Donald Trump yayongedde okukkaatiriza kino kyokka nga kino agambye nti akikoze olw'okukkiriza nti Iraani oba Iraani okumukkirizisa nti akagolomolo kagenda kuggulwa nga tewaliiwo yadde ekigaana muntu yenna kutambula nga tewaliiwo akugamba nti banajjako omuntu ensimbi newankubadde ng'eggwanga erya Iraani mu nteeseganya zino lye rigenda okusigala nga ligoberera n'okulaba ebigenda mu maaso ku kagolomolo ako kyokka nga tebasuubira nti waliwo ekyombo n'ekimu ekigenda okuziyizibwa okutambulirawo nga bwe gubadde nga olutalo lugenda mu maaso ennaku 38 eziyise. Ampuliriza omulungi we bwazibidde olunaku lwa jjo nkutegeezezza nti Amerika ng'eyita mu mukulembeze waayo Donald Trump yabadde etadde nnyo obunkenke ku ggwanga lino ne kireetera ensi yonna okubeera ku bwerinde. Omukulembeze w'obukirisitu mu nsi yonna Papa Leo we16 yavuddeyo n'avumirira bino naga nti bannange bino tebijjansa bimenya mateeka okwogerwa mu mbeera bweti kubanga omukulembeze w'eggwanga lya Amerika yabadde asuubizza okusaanyaawo omulembe gwonna ogugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Iraani era ng'asuubizza okumalawo enkulaakulana yonna eggwanga lino erya Iraani gye likoleredde ebbanga ddene nnyo eriyise nti agenda kulisaanyaawo aba agenda kulisaanyaawo mu ssaawa zigenda kubeera nnya. Kyatuuse n'okulowoozesa nti oba oli awo omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump ono omusajja mukulu yabadde ateekateeka kusuula bbomu nnamuzisa eya nuclear eyo gye baasuula ku ggwanga erya Japan mu myaka egya ssematalo kakati nga balowooza nti oba oli awo kyekigenda okubeera mu ggwanga erya Iraani. Ekituufu njagala kutegeeza nti obunkenke bubadde bunene nnyo kubanga ebibadde bisuubirwa okuva mu lutalo luno ensi ebadde esuubira nti biyinza okugenda mu maaso n'okukosa wonna era kyova olaba nti amawanga mangi gabadde geetegese engeri gye bagenda okwaŋŋangamu ensonga zino. Nakubuliddeko olunaku olwajjo nti amawanga mangi mu kyondo kya Buwarabu awo gabadde gasula gakukunadde olw'ensonga nti gabadde gakimanyi nti ne bwe kiba ki era Iraani teyinza kukubwa n'etaddamu kwanukula ng'ate ekuba bano abagiriraanye kubanga alwana nayo babalwana nayo bagiri wala. Kakati bano babadde beeteeseteese ababuulira abantu baabwe beekukume n'enteekateeka endala ezibadde zidda mu kkowa eryo ery'okulemesa abantu okufiira mu nteekateeka eno olw'obulumbaganyi bwa Amerika bwebadde esuubizza okutuusa ku ggwanga erya Iraani. Ampuliriza yo mu ggwanga erya Iraani nabo bakkiriza wadde mu ngeri ya kwesigikkiriza kubanga abadde minisita ow'ensonga z'amawanga amalala bamuyita Abbas Aragachi ono y'omu ku abo abadde boogera mu lutalo luno naye agambye nti ekituufu tebayinza kugaana kukkiriza kino ekisaliddwawo kyokka bakikkiriza n'akakwakkulizo nti bajja kuwummuza emmundu obutaddamu gikwatako mu wiikisi zino 2 singa nabo banaaba tebazzeemu kulumbibwa nga bwe bazze balumbibwa kyenkana kwagala kubayita mu nnyindo. Kakati naga nti bajja kukikkiriza naye nga tebazzeemu kulumbibwa singa banaalaba nga waliwo obulumbaganyi bwonna obukolebwa eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri olwo nno bino bye boogedde binaaba bifudde ttoggo oba binaaba biyiikidde busa tebagenda kubikkiriza emmundu bajja kuzibaka kubanga bazirina era zibali kumpi nga busungu olwo nno lutandikire we lukomye. Kyokka era Iraani ewuliddwa nga yeewaana nti nabo si batene era si mmere matooke kulya kubanga basobodde okukkirizisa Amerika wakati mu kuteeseganya kwe bagendamu okwa wiikisi 2
ensonga zaabwe ziri 10 nga n'ezisookera ddala zeezo ze bamazeemu emyaka emingi nga bagugulana n'eggwanga lino erya Amerika omuli eky'okubajjako envumbo baga nti kino kiri ku mwanjo era ekimu ku ebyo ebiviiriddeko okukkiriza bino okugenda mu maaso ya Amerika okuseeseetuka tega nti ebyo bagenda kubiwuliriza balabe gye bibakomya era eky'okubajjako envumbo kyekimu ku ebyo ebiteekeddwa ku mwanjo ogw'okulaba nga batuuka ku kukkiriziganya kuno kakati era n'ekya nuclear bano bagaye nti tebalowooza lunaku na lumu lugenda kubaawo Amerika ebanyigiriza okutuuka okubagaya nti tebajja kukola ebyo bye bakola naddala nga tebakoleddeemu byakulwanyisa bya nuclear ebiyinza okutuusa obuzibu ku nsi eno kubanga bulijjo bazze balwogera bakyogera lunye nti nuclear gwe bakola waabwe wakubayamba mu makolero mu malwaliro n'ebiringa nga bwe bityo naye nga Amerika ebalumiriza nti oyo nga tebamuggyeewo ejja kubawutula kakati okutuuka okukkiriza Amerika bagambye abayiraani bano nti emaze kukkiriza nti bye bakola si byebyo byerowooza era bajja kgenda mu maaso n'okubikola gamba ng'ekya nuclear ate n'okubajjako envumbo nti Amerika ebikkiriza nti bisobokera ddala kale nno kwe kulaba nti emmundu egenda kusirikamu wiikisi 2 waakiri naye nno kubadde kusiitaana katuubagiro kennyini ngaazina n'ow'enkufu kubanga okukkirizisa abasajja bano okutuuka awo tegubadde muniino n'akamu n'akatono era bulijjo babadde bajja bakangazza nga baga nti tetugenda kukolera mu kunyigirizibwa tetugenda kukolera mu kuduumirwa ekyo kikafuuwe waakiri okufa okusinga okwonoona ekyamazima wabaddewo enteekateeka munda mu ggwanga erya Iran Amerika yasuubizza okwonoona ebintu byonna ebibadde bireetera eggwanga lino erya Iran okwewaga gamba nga tekinologiya gamba ng'entindo gamba ng'eggaali enguudo z'eggaali y'omukka naye Abairani babadde bakoze enteekateeka mu ebyo Amerika byebadde esuubizza okukuba nga bagenda kuteekawo 10,000 z'abantu basimba akajegere kalamba oba kwetooloola kolero babeetoolooze bwe batyo babadde bateeseteese wakati mu nteekateeka ez'okwaŋŋangamu eggwanga erya Amerika kale Amerika ebatte nga ddala nabo bakkiriza era abadde mukulembeze w'eggwanga lino Masoud Pakisyan mukulembeze w'eggwanga erya Iran agambye nti ye n'obukadde bw'abantu obuwerera ddala 14 babadde era beeteefuteefu okugenda okulwanagana obutereevu n'eggwanga erya Amerika kale oba bafa baggweewo naye nga tebagendedde ku jjooga eryo ery'eggwanga erya Amerika nti bano babadde beeteefuteefu mu ebyo ebibadde bibatiisatiisa nti Amerika ejja era bakira ejja nga nabo banjuluza emikono nti kale oba ejjejje tulyoke butwefuke n'eggwanga eryo eryepanka okwenkanaawo naye bano bonna bino bwe babiwulidde nti bakkiriziganyiza waakiri okuwuliziganya boogerezeganye mu wiikisi 2 siga nti bagenze lwa butiitiizi wabula bagenze kwogera ku ebyo bye balowooza nti oba oli awo bijja kubayamba okuddamu okuyimirira mu kifo kyabwe nga bo bwe balowooza nti we bali we bateekeddwa okubeera so si kuyambibwa buyambibwa okubeera we bali kyokka baabalwanyi ba Islamic Revolutionary Guard Corps abalwanira munda mu ggwanga oba abali munda mu ggwanga erya Iran era nga bwe babadde batambulirwako ensonga zino basigadde bawera nkolokooto nti tebajja kwekkiriranya era tebajja kulonzalonza kuddamu kubaka bisi byabwe okwongera okuteekawo embeera singa Amerika enaaseesetuka mu zino wiikisi 2 neva ku ebyo byerayidde oba ne bava ku ebyo bye bakkaanyizaako ne bakola ekirala kye batateesezza nti bano bajja kusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi olwo nno ziddemu zivuge naye toyinza kubuusa maaso nakubuulira nti amawanga okuli eggwanga erya Misiri okuli eggwanga erya Butuluuki okuli eggwanga erya Oman n'eggwanga erya Pakistan leero katwogerere ddala ku ggwanga erya Pakistan kubanga libadde ssaale mu kulaba ng'embeera eno ebuuka bweti oba evaamu ebibala ebyenkanidde awo wiikisi 2 kinene okusinziira ku ebyo nga bwe bibadde bizegawanye naye ogambira ddala nti eggwanga lino erya Pakistan mwatulibangawo buli kadde kubanga singa teribadde ddyo ensonga zibadde
bimaze okunyaamuka. Era musajja mukulu Shehbaz Sharif ono ye prime minister w'eggwanga lino avuddeyo ne yeenyumiriza ng'olugunju olw'ettulu nimba kuba n'abiri ne nannyini nkoko nandibadde naye ŋŋenda naye bw'ayogedde nga yeebaza amawanga ganaabiri olw'okutuuka okukkiriziganya waakiri okuwuliziganya era n'agamba nti eggwanga lino erya Pakistan era lye likyali essaale mu kutuuza abo abagenda okusisinkana. Nkubuulidde ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno tulaba tweteekerateekera okugenda mu misinde gy'abeene olunaku nga lumu olunaabaluddako. Bano bagenda kuba batandise okutuula naye nga bagenda kutuula Islamabad mu ggwanga lino erya Pakistan. Kakati tusuubira nti waliwo ku luuyi olwa America delegation egenda okuvaayo etumibwe munda mu ggwanga lino erya Pakistan kibuga Islamabad. Kyokka ne bano ab'e Iran nabo bagenda kukiikirirwa abo abanaayogerezeganya ku nsonga. Nkubuulidde Iran eyina ensonga zaayo 10 ziri ezikulembedde zeezo ezizookerwako ebbanga lyonna, n'Amerika eyina ensonga zaayo 15 zeeyagala. Kyokka kakati bw'ogatta ezikulembedde ku lukalala lw'eggwanga erya Iran omuli ekyokugaana okukola nuclear n'ekyokuggula akagolobolo, wati ogenda kwesanga ng'ekimu kitta kinnaakyo okuseka kutta okwayuuya okusinziira ku bano bye balaze nti nabo bye baagala. Kakati awo enteeseganya ateekeddwa kuba Sharifu prime minister w'eggwanga erya Pakistan n'abakulembeze abalala okulaba nga bano banaatuuka ku ebyo ebiruubirirwa oba ebyandyagaddwa enjuyi zombi okutuukako olutalo lumale luggwe. Naye nno newankubadde ng'ebituukiddwako ne Lebanoni ebaddemu nti Isirayiri engeri gye badde girumbamu ensangi zino naye kirabise nga byebimu biteekeddwa okuggweera mu nsonga y'emu eno, naye obulumbaganyi busigadde bukolwa. Isirayiri esobodde okulumba eggwanga erya Lebanoni nga waakayita essaawa emu n'ekitundu kasookedde ebigambo biri eby'okuteeseganya ebyo ebyasize faya bituukibwako. Kyokka bino byonna birabika okwongera okuleega Abayiraani ne banywanyi baabwe akagumba k'eriiso mu ngeri y'okukanula okulaba era kikomezaawo abasajja bali aba Islamic Revolutionary Guard Corps. Nti singa bino byongera okugenda mu maaso, Isirayiri n'esigala ng'erumba eggwanga lya Lebanoni nga bw'erirumbye mu ssaawa emu n'ekitundu, y'ensonga esembayo tebagenda kuddamu kufuna bugumiikiriza bwenkanidde awo. Ebya Isirayiri byeyiikiriza ejja kubikolera eri, naye endagaano bw'eba emaze okuluma kyetambule nga bwezze. Onajjukira nti ng'okuteekateeka okuyingira mu ndagaano eno eya ceasefire kubindabinda, obukulembeze bw'eggwanga erya Isirayiri baavuddeyo ne bakangazza. Baatumye minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda ono ye Israel Katz n'avaayo n'abaga nti abange mugenda mu nteeseganya naye ebyaffe ne Lebanoni mubitulekere, tebiri kitundu ku ebyo ebigenda mu maaso mummwe bye mwagala, ffe tugenda kusigala nga tubawuttula. Kale bino ebigambo byawuliddwa bubi kubanga ekyamazima ebyaleetera olutalo luno olugenda mu maaso mu ggwanga erya Lebanoni olwaleero byaviira ku nsonga z'olutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga oba olubadde lugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Iran. Onajjukira kalunsambulira mu ngeri y'akabi tekabula mutyabi Kajabaga yasumba Abaganda yava ku basajja aba Hezbollah. Hezbollah bano olwawulira nti eggwanga erya Iran lirumbiddwa nabo ne batandika okunyugunya ebikompola ku ggwanga erya Isirayiri. Kakati Isirayiri bigikosezza newankubadde ng'ebadde bafunzizza kubanga olwaleero ebigendererwa bya Isirayiri munda mu ggwanga erya Lebanoni bibaddemu n'okubba ettaka ly'Abalebanoni kubanga Isirayiri eyina n'abantu be yalagidde basenguke ekitundu kinene nnyo kiwanvu obwenkanidde awo. Kakati Isirayiri okuteeseganya kuno okutuusiza okugenda ku ceasefire kulabika nga tekuginyumidde newankubadde nga bulijjo ebadde ejja nga yeerulabanga olutalo olulala okwawukana ku olwo olugenda mu maaso munda mu kyondo kya Buwarabu mu ggwanga erya Iran. Wabula bino byonna abatunuulizi baga nti bijja kutuukwako kubanga waliwo pressure si ya ggwanga lya Amerika yokka wabula ya nsi yonna. Kyokka nga ne mu ggwanga erya Amerika ababadde bavumiridde ekya President Donald Trump
okuvaayo alumbe eggwanga lino alisaanyewo nga bwe yabadde aweze. Omuli ne banywanyi be mu paaliyamenti y'eggwanga erya Amerika babadde bamutunuuliza byeru nga bagaa nti kino tekisoboka, kirabika kitya, ng'ensonga ennafu bwe zityo gwe omulunyi ampuliriza ze balowooza nti tezaalimu nsa. Donald Trump zaakulembeza okusaanyaawo eggwanga erya Iran erimanyiddwa nga lirina obwetwaze bwalyo. Naye mu Amerika wabaddeyo okugugulana n'obutategeeragana ku nsonga nga bwe zibadde ez'olutalo. Kati mu Isirayiri naye abataagala bino bibeere nga bwe biri, gye bali basigadde bakuba emigere wansi balinganga bumyu, kaga nti kino si kye tubadde twagala, naye tekiyinza gaana kubeerawo. Amawanga gawaganiriza enteekateeka eno wakati mu kusanyuka. Tujja kwongera okugalaba mu maaso awo ebigambo nga bwe binaaba bitambudde.